Omusango gwa Besigye oguvunaanibwa mu kkooti y'amagye guziikudde ebyama bingi nnyo era Andrew Mwenda, Ofuno Opondo n'abalala bano munnange byonna bye boogera tebiri mu feva ya Gen. Museveni yadde n'akamu. Andrew Mwenda n'atuuka n'okutugamba nti Museveni singa akitegeera nti buli lwagezaako okunyigiriza opposition emukuba akalulu emusinga obuwagizi nti obuwagizi bwe bugenda waggulu nnyo ate Museveni ne bugwa. Singa Museveni akitegeera nti obubwe bugwa bugwira ddala opposition n'ekola ki n'eshootinga waggulu. Ofuno Opondo n'akakasa n'agamba nti bannange Museveni ate kati aza okusaba Besigye opposition yinza omukozesa to its advantage. Munnange ndowooza tusooke n'Ofuno Opondo nga tetunagenda ku Andrew Mwenda atukakasizza Museveni engeri gyezze akalulu kamuyita mu ngalo oluvannyuma lw'okutulugunya opposition. Kakati bwe tusookerewa government spokesperson Ofuno Opondo wano munnange akakasizza n'agamba nti ebigenda mu maaso mu kkooti masho ebikwatagana n'omusango gwa Besigye n'agamba nti munnange kuno kulinga kuzuukusa mulambo okuguleeta mu by'obufuzi okukomyawo kwegamba in political terms kyategeeza. Kati Opondo annyonnyola agamba nti nga omusango ono tegunnaba kubeerawo Besigye abadde yagwa nga talinawo political relevance era ebadde tekyali muntu amutwala nga wa makulu. Naye munnange engeri gye bakwasaganyizaamu omusango guno Besigye atandise okubeera nga munnange public profile ye bwetyo munnange ezuukuka. Agamba nti political Kizza Besigye abali talina kyali naye okusinziira ku nsonga ezo zikwasaganyiziddwamu munnange bwe batyo bamaze okubeera nga bamukomyawo. Agamba bamaze okubeera nga bamurecreatinga era ono agamba nti okusinziira ku legal process Besigye erinnya lye litanze okuddamu okuvuga mu opposition era kino akiraba nga political revival era awo akubyewo okugeraageranya wakati w'ebibiina by'ebyobufuzi ng'agamba nti bino yabirabanga restaurants oba ebirabo by'emmere nti bino kye bikola bireeta menu. Bwe bireeta menu kati bannayuganda kwe basinzira okulonda ki kye balina okubeera nga balya. Kati kino nga sinaba kugenda mu nsonga za Andrew Mwenda, Ofuno Opondo kyagezaako kutegeeza nti Kizza Besigye nti oba oliawo waliwo abayinza okulowooza nti ayinza okujja okwesimbawo oba wini byenyima ne yeesimba kuba president, naye singa Kizza Besigye takikola ate bwajja n'ayongera bwongezi maanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu oba political figure yina abeera aliwo nga w'amaanyi, kiba kitegeeza nti ababiri abo kutambula bombi kiba kigenda kuleetawo embeera enzibu ennyo akusaidi ya NRM mu kalulu ka 2026. Jjukira nti bannayuganda ekyo kye balindiridde Besigye bw'avaayo mu kkomera kubanga agenda kuvaayo naye bw'avaayo mu kkomera kiba kitegeeza nti abantu basinzidde ku ekyo bagenda kusinziira ku ekyo okubaako kye bongerezaako mu commentinga kubanga ajjukira tukimanyi bulungi nnyo nti Besigye nga ali Makerere Kavule yagamba nti omuntu yenna ne bw'aba ali mu NRM naye wabeerawo ensonga yenna eguddewo ne tugamba nti tusonge naye najja ne tusongera wamu kitegeeza nti oyo ali kuki ali ku mulamwa tetumugobanga. Naye bwe tulaba ono yeebuzaabuza ne bwankubadde abeera ayambala nnyo akakofiira aka reedi ne kkala eziraga nti za nkyukakyuka naye kasita yeebuzaabuza tumugobe. Kakati Kizza Besigye
bw'ava mu kkomera kitegeeza najja n'abeera ng'atambula ne Robert Kyagulanyi Ssentamu, kitegeeza abeera ali ku musitawo. Wabula bw'alaga nti atayagala kwesimbawo oba alina omulala gw'apepeya naye nga bwe yasooka okutambulira kwa Muriati mu kalulu ka 2021 mu kampeeni za 2020, kiba kitegeeza nti awo wajja kubaawo ebirumira. Wabula ate munnamawulire eyagawummula Andrew Mwenda agamba nti ebintu bya Besigye bino byalimu enkwatagana oba empuliziganya wakati wa Gen. Museveni ne Ruto, kubanga security eya Uganda okugenda e Kenya okukolerayo byeyagala, ekyo nakyo munnange kiriko ebibuuzo bingi. Era Mwenda agamba nti kisobokera ddala ba operatives obaoli awo basooka kubeera nga bawuliziganya ne bannaabwe emikwano gyabwe okuva mu ggwanga erya Kenya, era ne babasaba nti byonna ebigenda mu maaso mutunule butunuzi, nation yaffe egguke. Era agamba nti Pulezidenti wa Kenya William Ruto engeri gye kiri nti munnange munywanyi nnyo wa Gen. Museveni, era nga buli kakodyo konna kakozesa eri nga bwe nabategeeza nti akatabo ka Gen. Museveni kakozesa okukalakata bannayuganda yakakwata bukolokolo n'akawa Ruto, era nga Ruto teyakuulamu yadde n'olupapula newankubadde nga ye speed ye enneneko ku ya Museveni ekiyinza okumuviirako okutomera. Kale bano ababiri omukwano gubasaza mu kabo, Ruto ne Museveni. Era Mwenda agamba nti kino oba enkolagana eno eteekwa okuba nga yakola omulimu munene nnyo mu kukwatibwa kwa Besigye, era nti jjukira nti Museveni mu lululu obubaddewo e Kenya, Museveni babadde nga bamulaba nga amobilizinga era nga bamumanyi nga mobilizer wa key components mu Kenya power structure, era nga mu kampeeni za Ruto kino munnange kyayongera okweyoleka kubanga Gen. Museveni yazeefuga nga yabalira Ruto empiki. Bigambo bya Andrew Mwenda era agamba nti abaakola ekikwekweto kino ba operatives ekigendererwa kyali kyakukwata Besigye mu kikolwa, kyali kyakukwatira Besigye mu kikolwa, era nti nga baali baagala bamukwatire mu kunegotiatinga mu nteeseganya ey'okufuna emmundu mbu basobole okubeera nga bafuna evidence bamuvunaane omusango ogw'okulyamu nsi olukwe. Era yagamba nti ye bw'atyo bw'akiraba nti ba operatives bano operation eno gye baakola yali yakubeera nti bakwata Besigye nga ali mu kikolwa kyennyini ekyokuteesa, era balikodinge video evidence. Ekyo nno era nekyongera okubeera nga kitangaaza kukubeera nti baali bapanze bipange byonna nti n'oyo gwe baali baleese omuzungu okubeera ng'ateesa ne Besigye, kitegeeza bamumutega butezi. Probably nga discussion yaabwe yali eri ku bintu birala nnyo nga tebituuka awo mu buzito, naye oluvannyuma nga bamaze okubeera nga bamumutega ne bajja ne bamukwata, kubanga ne Besigye naye tumusuubira kubeera nti ate asobola okubeera ng'ateesaganya n'omuntu ebintu ebiri sensitive bwe bityo, omuntu gw'atamanyi kiwanvu kiri awo azze okwefaringa just obuyambi okuyamba ku kibiina ekipya kye bataddewo ekya PFT. Kati n'atuuka okubeera ng'ate ye yassa okutuuka awo bino byennyima agamba nti bino byali bipange bupanze, kubanga n'omuzungu kennyini awo wennyini we yabuulira nti infact yavaawo nga ne Besigye tebannavaawo, nti ye olwabo Besigye okutuuka, kubanga Besigye mu kuyingira baasangayo abantu babiri. Kati omuzungu olwabo okulaba nga Besigye azze, ye n'atambula n'agenda, ekitegeeza nti omuzungu yali mu lukwe era baali bateze mutege. Kyebuuzibwa nti gavumenti yo abantu abapulaani okugiyeekera batega butezi. Wabula munnange Andrew Mwenda mu byonna bye yayogedde
alina kye yayogedde nga akakasa nti General Museveni alabika talina buwagizi era ebbanga lyonna lyazze atulugunya opposition obuwagizi bwe bugwiridde ddala ate opposition kyeyayaayo n'erinnyira ddala waggulu. Ekyo munnange Andrew Mwenda yakyogedde naye era munnange nga bwe kiri nti nina okubeera nga nkonnyonnyola akonvu n'akagga tuula nkuseetulire emboozi. Andrew Mwenda agamba Besigye ekisooka tasobola kubeera ng'afuna obwenkanya mu kkooti y'amagye. Bino munnange mu kubyogera akikkaatiriza agamba nti military tribunal eno ekontrolingibwa General Museveni yanyiga amapeesa gaayo yasalawo era enfumbekeddemu obutali bwerufu yadde n'akamu. Museveni nga bw'alowooza katugeze nga bw'anookera ku nkya n'ogamba leero siridde kipooli pa Museveni aboomera nnyo ekipooli bwe baagamba alabye tebampa kipooli bansiikireyo ku magi oba banfumbireyo ku magi. Bw'atyo bw'alowooleza kooti masho kitegeeza nga naye bw'onookeera ku nkya n'obeera ng'ogamba bannange sabbuuni ono simwagala mponyera bubi bampeeko ku kika ekirala. Museveni bw'atyo bw'asalirawo oba bw'asalawo mu kooti masho kati Andrew Mwenda agamba tekijja kusoboka Kizza Besigye akubeera ng'afuna obwenkanya. Yagenda sisuubira Kizza Besigye. I don't think Besigye can get justice in a military court martial for a simple reason. Sisuubira nti Besigye asobola okufuna obwenkanya mu kkooti ey'amagye olw'ensonga just emu entono. Museveni controls the court martial. Museveni bw'atyo yafuga court martial and it's likely to deliver the decision the president wants. Nti munnange era court martial eno ejja kusalawo mu nsalawo oba mu kusalawo nga Museveni bw'anaaba ayagadde. Kakati bw'atyo n'alabula nti ensala ya kooti tejja kubeera fair kubanga mannange executive branch ekikono eky'executive eba UI ekiwayi kya executive kyekikola kyekisalawo era mannange kino kiyisa amaaso mu nfuga ey'amateeka. Mwenda era munnange ayongera okubeera nga atutegeeza. Mwenda agamba nti ekiyinza okuva mu kino ekya Museveni okubeera nga akwata Besigye n'engeri gye bagenda okukwasaganyamu ensonga ze era okutwalizaamu ne Museveni engeri gy'akwasaganyamu ba opponents be kyekiyinza okuvaamu. Mwenda agamba nti buli mulundi Museveni lwazze nga akozesa violence nga akozesa effujjo n'eryanyi okutiisatiisa eri abo abamuvuganya oba n'abo abamusala ensobi. Munnange lwekiva kino kireetawo abantu okweyiwa mu kulonda abangi naddala ku saidi ya opposition. Era agamba nti buli mulundi Museveni bwagezako okukozesa omukono ogw'ekyuma okuteeka effujjo ku ba opponents oba ku opposition, abantu munnange beeyongera okweyiwa mu kalulu balonde n'obusungu obungi. Era ng'agamba nti nno abantu balonda mu bungi nga b'opposinga Museveni agende era sheya oba abantu babeera bangi ku abo abalonda Museveni. Sheya ya Museveni egwa kabikudire mu luzungu nga bw'abyogedde oyinza okunga nti mbivunudde bubi. Kino ne kyongera okukakasa nti Museveni bamukuba akalulu. Agambye nti every time Museveni employs high-handedness and violence against his opponents, voter turnout increases and the share of the vote for opposition goes up while Museveni's share goes down.
kakati abadde awakana nti Museveni tebamukubanga ku kalulu nedda bazzenga bamuwujja akalulu ebbanga lyonna era ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuwujja akalulu kuba bamwenda baba akubuulidde Frank Gashumba yakubuulira naye akubuulira ekintu kyekimu naye ebigambo ebyogerwa abasajja ba Museveni n'ebikolwa temwerabira gyebavuddeko ne bategeezezzaako nti waleka olwo ekitali kituufu kubanga Andrew Mwenda munnange era ku guno omulundi avuddeyo n'agamba nti okuggyawo ebisanja nekkomo ku myaka omuntu gy'akomako okubeera nga akulembera eggwanga lino oba age limit agamba nti kino kyateekebwamu amaanyi bamemba ba palamenti abaali beeyagaliza ebyabwe okusinga munnange ensonga enkulu oba oliawo ze bali badde batunuulira nti abantu nga bo abantu abalonzi ze bandibadde baagala oba okusinga okutuukiriza omulimu gw'abatumwa abalonzi najjukira ne Museveni kennyininyini mu biseera bya covid yeewaana mutogikwatako baga tetojja gikwatako kofi tojjako gikwatako era mbu ne bagikwatako Museveni bw'atyo bwe yategeeza ekitegeeza nti munnange bali nimwangu badde baali driven naye nga baliko driving force era nga yegino Museveni kati Mwenda agamba nti nga tunagenda mu 1996 ogenda mu competitive elections mu kulonda kuno nga tubeesinga ku bibiina nga tebanakubira nga bakutta mu Uganda nti bamemba ba palamenti balina omutima ogulumirirwa ensi yaabwe era balaga nti mutuufu beetegefu okuweereza eggwanga lyabwe naye nti munnange bwe twagenda mu multi-party politics nekirabika nti ebyo byonna byavaawo omutindo gw'abakulembeze ne gugwira ddala wano mu Uganda ebbanga birize liyitawo ate naddala demokrasiya ow'eggwanga n'agwira ddala era nga kino kivudde ku nguzi empitirivu ennyo era nga tumanyi gyeva enguzi eyo wajja Museveni n'embeera eriwo engeri ebyobufuzi ebikwasaganyizibwamu ey'ekibogwe kale okugjawo term limits ne age limit kino munnange kyalaga nti General Museveni era bonna gwe bakolera nti asobola okubeerawo mu buyinza okumalira ddala ebbanga eddene oba paka kumpi kufa era munnange nekitumalamu essuubi era ekiviiriddeko enfuga ey'amateeka okubeera nti munnange yafuuka lufumu wano Uganda ne demokrasi oba demokrasiya okubeera nti takyasobola kubeera nga yeeyongerako kubanga General Museveni anti yeefunyirira kumalawo oppositioni ebibiina by'obufuzi abimalewo kakitera talina kyazimbye eggwanga Museveni talina kyazimbye eggwanga lino mu byobufuzi okuleka okuttattana erittattane kubanga watali term limits oba age limits kitegeeza nti Uganda eyolekedde munnange obukulembeze obw'ensikirano era nga obwo kitegeeza nti obuyinza buba bugenze mu mikono gy'abantu abo abatono nga bw'olaba nti kati Museveni aveeko muhoozi n'abantu be abo era nga bo kwegamba baleesewo obwakabaka bwabwe ekyo tibonnange ekiba kigenda okukoseza ddala demokrasiya wamu n'eggwanga okubeera nga ligenda mu maaso wabula General Museveni ono asusse we yandikomye oba oliawo nti atandise okuddirayo okuggirayo ddala enjala abatali kwekweka akabalata akaggirayo ddala bw'ati n'ayogera ekigambo nga takirumamu okulagira ddala nti oba naakyemalira muganda wange abwesaabidde ddala era Isaka Ssemakadde owa Uganda Society naye nga asinziira ku General Museveni okuvaayo n'akola remarks nga adefendinga okubeera nti ba political opponents batwalibwa mu court martial nti ekyo kikolera ddala era nga General Museveni agamba nti
ekikolwa kino ekyokubeera nti nno ba civilians bawozesebwa mu kkooti ey'amagye bwe kino munnange kiyambako okukuuma obutebenkevu mu ggwanga mbu security ya ggwanga okubeera ng'ebeera gguluggulu okuva lwe kiri nti eggwanga lino erya Uganda mbu terifunangako kukyusa buyinza mu mirembe okuviira ddala bwe twafuna obwetwaze 1962 kakati mbu kooti masho ekolawo awo mbu olw'okwekengera eggwanga okuba nti libeera stable naye ng'omuntu yeebuuza nti stable kuki okukumira mu buyinza yikyayita stability y'eggwanga naye komenti eyo General Museveni ng'abagira kooti masho okuwozesa abantu aba bulijjo jjukira nti kooti ate yabadde emaze okubeera ng'ensalawo ng'ebwa ensala yaayo ku kujulira okwakolebwa omuserikale omu eyasalibwa ogw'okusibwa obulamu bwe bwonna oluvannyuma lw'okusingisibwa ogw'obutemu ogw'okutta nga ajulira ayagala ajulire mu kooti zino ezaffe kakati munnange ne basalawo kooti n'esalawo n'egamba nti ebintu ebisaliddwawo mu kooti y'amagye tebisobola ate kujjululwa kutwalibwa ate mbu bijulirweko mu kooti zino ezaawa ezaffe ekyo kiba kitegeeza nti kati kooti masho ye kooti oba the highest court ndowooza yesinga ne kooti enkulu wano naye jjukira nti tulaba abantu kati nga ba Jamiru Mukulu n'abalala ng'ate bo bavunaanibwa eno mu kooti zino kakati ensalawo ya kooti eyo n'ebeera nga nayo etankanibwa ne Museveni okwogera bw'atyo n'abeera nga naye byayogera biringa ebitakola makulu kubanga bwe kiba nti abantu aba bulijjo basobola bavunaanira eri kyokka ate nga waliwo be bavunaanira eno ngeri emisango gyabwe giri eno egy'obutujju n'ebirala ekyo nakyo munnange ne kyongera okubeera nga kireetawo okubuusabuusa kungi nnyo mu byamateeka wano e Uganda ne Museveni engeri gy'ayongedde okubeera nga muganda wange alagira ddala nti ye buli kimu yasalawo n'ateekawo ne kooti eyiye kangaroo kooti eyo munaye baba kutwala eyo kitegeeza nti kati ogenze ku busungu bwa Museveni ng'omuntu era teriiko kujulira awalala wonna aba agendera ku njogera ya alien skin boss is ever right ate Museveni takola nsobi mulabeko nga yeesalidde ensobi wakiri ateekawo abantu abalala ne babavunaana awo naye nga munnange Andrew Mwenda Uganda gwe tutegeeza munnange ensonga ne Frank Gashumba mwene ne mutegeeza ensonga nti Museveni ekisooka Frank Gashumba yagamba nti 2016 Museveni bamuwujja akalulu era yakamuwujja similar Dr. Kizza Besigye 2021 munnange bwe kiba nti Museveni bw'atulugunya opposition kitegeeza obuwagizi bweyongerako opposition otobwa Museveni ne bugwa kiba kitegeeza nti Bobi Wine yamukuba akalulu n'enkola ki n'enkoona n'enywa kubanga Bobi Wine bw'abanga yasinga Besigye obuwagizi kiba kitegeeza nti ate oli bw'aba yamuwangula kati ate ono wano kati ate ono eno